Nze Father Dennis Mayanja ndi musajja yeddira omutima, ndi musaseredooti. Emyaka gyange gye ndimu kati emyaka 91 egy'obukulu, ate egy'obusaseredooti 61. Nazaalibwa kitange Pio Kaggwa ne nnyabo Gertrude Nalubega yeddira Engabi mu 1936. Okusoma kwange kwali kwangu. Primary nagisomera Kyango, ekyange eky'Ebuddumu, ate nga bwe navaawo ne ŋŋenda e Manyama era kumpi ekifo kye kimu, okutuuka awo ne navaawo ne ŋŋenda mu seminaariyo e Bukalasa. Nga tuli e Bukalasa twasoma curriculum eya bulijjo nga bino byonna bibasoma. Nakati awo wenva ne ŋŋenda e Katigondo. Katigondo twakwatagana ne filozofiya ne theology ne studies endala zonna ezifaanana bwe zityo eziyamba mu mulimu gwaffe nga bwe guli. Gye nasooka okugabwa, nagabwera Matale nga nkuuma ekifo parish e Weekhem nga abafaala bagenze mu lusirika. Bwe nava eyo bangaba Bigada eringa emutukula. Eyo banzigyayo ne bankomyawo ne ndyoka ŋŋendera ddala Ebigada. Ebigada namalayo akaseera era si kanene, ne balyoka bantwala okubeera parish priest mu myaka 2 gyokka. Parish priest e Kasozi College e Rakai. Eyo namalayo emyaka 2 ne bankomyawo wano e Kitovu ne nkola obuwanika nga munnange yaliwo agenze mu America ng'alinayo project gy'alikolako. Namalawo emyaka 3 ne ndyoka ŋŋenda e Bukalasa Seminary gye nava kale ng'omuyizi nga kati nzirayo nga teacher ate ne kukola emirimu emirala. Kyenzijukira ennyo kye nakolayo kwali okugunjawo eddundiro ly'ente. Eryo bw'oba oyitawo ojja kulaba eddundiro eryo nga omukono ogugenda e Villa Maria naye nga opposite. Bwe navaawo ne bansaba okugenda e Roma nnyambeko kubunyisa ebyasalwawo eby'olukiiko Vatican II. Era nga ndi eyo twakala emyaka 15. Twakwatanga koosi yaffe oba semina, kiki kye tugenda okwogerako gye tutambula. Bwe twamalanga ne tulyoka batutuma mu bitundu gye baagala tugende. Nze nali nnyo ku Africa Anglophone eyogera Olungereza. Kaakali eyo South Africa, Malawi, Zambia, Tanzania. Ezo wangenda nga tumala kutegeka bannaffe ne bamanya nti tujja kujja ne bakuŋŋaanya abantu ne tutandika okuboogera nabo. Kumpi twatwalanga wiiki ennamba nga tuli ku musomo ogwo. Twamalanga ate ne tugenda awalala oba ekyo ne tukomawo wiika ne tuwummula. Kaakati awo e Bukalasa nali nvuddeyo ne banteeka
Kabuoko nankola nga tukimuyita assistant parish priest naye nga kwebwe lyerinnya lwaje lyetukozesa. Kaakati bwe namala awo nenzirayo ebiikira nawo nengenda e Butende malawo emyaka 3 ne balyoka bantwala ebiikira namalawo emyaka era nagyo 3 nenkolerawo ekijaguzo ky'emyaka 5 manya 10 ekyebiikira parish. Lwakimala kumpi balinga baga nti maliriza ogende. Kakati nenvaawo nendyoka ngenda e Makondo naye namalayo emyaka 3 nenkomawo e Bukalasa. Kwolwo e Bukalasa nali sigenzeeyo kusomesa naye baali bampadde omulimu ogw'okuyigiriza gw'okuwa ensirika. Kale no nnyumba eyaliwo abaayagalanga okujja okufuna ensirika oba baayagalanga okujja okubaako kye bayiga awo bansaŋŋanga. Ne tumala ebyo we baviirayo nenzija Ebisanje parish. Awo ntandikidde okulwala nga sukaali annumbye. Kati nga ndi Ebisanje naba ndiraanye nnyo wano eddwaliro ery'ekitovu okutuusa lwe baatuuka okunsalako okugulu kuno ne bandeeta wano mu nnyumba eno yaffe ey'abakadde. Tweyagalirawo, tuli mu ddembe, tetulina nnyo kyotugootanya. Kaakati era wendi wonsanze kaakati. Abaana abaagala okugenda mu seminaariyo awo we basookera. Kaakati ne bakabanga bayiga nga primary bwe yandibadde. Yes, nga primary bwe yandibadde. Ne bayiga okutuusa lwe bamala okukola gundi. Cambridge Kubudobo ekigezo kye twakolanga ekisemba kyabanga kya Cambridge nga tukyali mu nkolagana n'abakina Abangereza. Yes, kakati awo n'obuva ne mugenda naye nga mukola emirimu gyonna egy'okulima egy'okukola ki ng'abayizi mwandibadde n'emipiira naki. Kirudde nnyo kyali mu 1800 ne White Fathers era we watandikira ekyuma kya press ekyagundi ekyakubanga ebitabo. Kati oluvannyuma baakijjawo ne bakitwala Ekisubi. Mariano omanyi Ekisubi. Yes. Kaakati ne wabaawo nakyo ekirala kye baggyawo. Si bingi nnyo bye baggyawo naye ekyo baakijjawo ekiryoka kigenda mu press. Era ebitabo ebyasooka n'ebyolulimi ng'Oluganda White Fathers baasooka okukola grammar ey'Olungereza ey'Oluganda. Bwali ebitabo byonna ebisingira ddala obungi. Okutuusa lwe baakijjawo ekyuma ekyo ne bakitwala egende Ekisubi. Naye si kubagamba nti bandizeewo baakoza ki naye nga kyali kimanyiddwa abaana abaagala okugenda mu seminaariyo nga bakola ki nga eyo basaba nga amasomero gonna bwe gabeera nga gye basaba ne bakola ki ne bagenda ne bayiga primary nga bweri ne bagenda nga bayiga ebirala byonna bwe batyo. Naye kyavanga era ku maka ku bazadde abamu nga baagala abaana baabwe bagunjulirwawo. Yes, ekyaliwo ekikulu. Kakati era kwegamba essomero ezinga essomero. Yes. Naye ne formation kwegamba okubateekateeka ku mpisa ezimu naki nga zikuyunga bulungi
okutandika okuyingira Katigondo n'akuyunga bulungi n'osobola okufuna obwafaaza nga formation eyo si eya bulijjo, si y'abantu aba bulijjo. Kale kye kibadde ekikulu ennyo. Gino emipiira mpaka ezo zonna twakola ki? Twagizannyanga. Tugamba development nga bw'eri development oba ogenda nga mwekulaakulanya, ebinaaka ebifo tebyabanga byangu. Ssente nga ntono, kiki eby'ekikanga ekyo. Naye kakati tugenze tuyiga ettaka lyaffe weeriri, tulima emmwanyi, kakati tetukyali nnyo banaku nga lule bwe kyali. Naye mu kusooka nga kugumiikiriza kw'amaanyi, nga twerundira obukoko bwaffe, abasobodde okulunda embizzi ne bazirunda, abasobodde okulunda ente ne balunda ente, kwegamba ng'ekyavangamu kyekyo kyatuyambanga tutambula. Naye kakati tetukyalina nnyo bizibu okubanya nti tuli dependent ku Bakristu. Eddiini nali ngirina mu maka, kitange nani baali bamanyi eddiini yaabwe. Naye bw'oba mu maka agalina eddiini mu mutima, n'abaana abo bafaanana okukola ki? Ogenda nga omutima gwabwe nga guzimbiddwa bulala. Naye kakati ewaffe awo twafunanga nnyo abasaseredooti abava mu seminaariyo. Kitange yali ttica, kale nno nga bajjawo nnyo father in charges nga bajjawo nnyo okubaako kye boogera n'ekitaffe, kakati abo abasinga awo nabamanyira. Naye olumu kye nzijukira kiyinza okukusiza mpozzi, nali bwali kawungeziwungezi naye maama ng'ali mu lusuku awaata. Omusajja n'agenda ayisa awo mu luguudo ekipikipiki nga kikuba ne nsiriikirira ne ŋŋamba nnyabo nti bwe ndikula nange nja kugula pikipiki ng'eyo. Kakati nnyabo agenda okuŋŋamba nti genda ofuuke faatha, bafaatha bano abajjanga tubalaba. Nasirika busirisi ekyo nkyakijjukira. Oba omutima we gwava oba simanyi, naye nga ekyo kyaliwo ku budde obwo nga pikipiki zibasobola zibatambuza n'obugaali ng'obugaali. Oyo ndowooza yali Layman nga bwekyandibadde. Abajjanga ewaffe abo baalina pikipiki, naye nga ng'oli yayita mu luguudo teyalina gundi n'emu, teyalina kyakwataganye ne bafaatha. Omusajja yali mugagga, yeegulidde eggaali ye. Kale nno kyekyaliwo ekyo. Ye yambuuza bubuuza nti bafaatha abalina pikipiki tobalaba? Nga nsirika sikitegedde kyategeeza ki. Nze ndowooza oba bwewaba ennaaka eyo ekigambo ekyo. Era bwe kiri abaana bateekateeka nga balina kye bagenderera, kye bagenda okufuna okutuukako. Kale nno nga bali shaped, kwegamba sijja kugamba nti bali shaped naye nga bakumyekumye okutunuulira orientation y'omulimu guno gwe tugendako. Kuba abamu nnaku zino babatwalayo nga si kye baagala, nabo ne bagenda kuyiga buyizi ng'abaana abalala. Naye nga omwana gwe bateeseteese okubeeka ng'akola ki? Ng'abafaatha bw'obeeramu nnyo abwagala. Kyekimu ne Katigondo era enneeyisa nga njawo busibe bayizi ng'ababulijjo bwandigambye aba siniya baaki. Formation kwegamba tomanya bwekuyingiramu, naye nga ogiyingizaamu. Kaakati nga tuli e Katigondo nakyo kyekimu. Tulina emirimu egy'okutukola, tutulabanga n'abakozi basiimuula ennyumba oba bakole ki. Ffe twazayeereranga compound ne tugisala ng'eno bw'ogiraba. Kale nno ekyabangawo. Nzijukirayo nnyo ekyafaayo kyali kimu, oluguudo olwo okuluggya e Masaka
lwali lukoma awo mu junction egenda Mawagola n'egenda egundi enegomba era balusaba nnyo kaakati balusabye ne president abateremu chorus naye chorus yali akoma awo oyo Kabaka Muteesa yamutuwa n'atuwa n'essimu era okuva eri awo essimu yakomanga kyali kiki twali tuzannye naye omupiira ttiimu ye netugiwangula kale neeyo binakola ki nga tukuba nnyo omupiira saali nakati mpandiika kwegamba okuwandiika bagamba nti kitone oba kirabo naye kugamba nasondika ng'asaaga era ke nasookerako kaali kagundi bakayita ab'enda ya Nakalaama kaakati akugenda okukatandika ogundi muwonge yeebuuza ekibuuzo nti lwaki twalonda omulundi ogwokubiri nga tumaze okulonda Ben Kiwanuka lwaki twalonda omulundi ogwokubiri kaakati babiri ffe twawandiika ne mutegeeza ensonga ate akatabo kange ne bakasoma ku gundi ku leediyo kaakati bannaffe abakristaayo ne bataagala kye nayogera nabo ne batandika okusoma akaabo naye nga akuba bbali alimba bulimbi kale nno agiye nasookerako ab'enda ya Nakalaama kaakati mpandiise ebiwerako ebyakafulumaano kaakati biri bibiri communism y'enfuga eya Putin gy'akozesa ya Russia kale nno nga erinnyo tebeeyagala democracy bo nga democracy tebagyagala so nga waliwo departments ezibadde eziteekeddwa omugongo kale nno nga ekaluubiriza nnyo amawanga era agamu gasoose okuvaayo mu gundi oyo tulinawo Cuba yavaayo naye kugamba era olaba nga akalandira kakyalimu akagundi ne tuba ne Cuba ne tuba ne Yugoslavia ne tuba naani kale nga yenfuga eyo ginaakamala ennaku zino nengattako naki ne Kannungu oyo ndowooza kitundu ekyo kimanyi gye kiri kaakati Kannungu ekyandeeta okuwandiika ekyo ekitta abantu kino ekyaliyo e Rwanda nga balaba kyogerera bulala balimba abantu nga si bwe kiri kaakati nze nenkiwandiika era akatabo ka second edition nagimaze era nekifuluma naye nga abantu bakyagala nkiwandiike bawone okulimbwa kaakati nja kuzzaayo ku gundi ku Bishop Kiwanuka baamuteekawo baamuwa Bishop n'alaba nze kyendowooza nti yalaba embeera gye twalimu yeetaaga okuyambako n'okusitula kakati kwe kuzimba eddwaliro ly'ekitovu wano we tuli waggulu awo ate n'azimba primary senior secondary ey'abaana bawala eyo kakati eri Bulinda n'azimba Bwavu Mpologoma obwegassi bwali bwakuba mmwanyi nakinaki kakati ennanka eyo ebintu ebyo ebisatu byasitula nnyo Buddu yasituka nnyo mu byeddiini nga munywevu ate n'ebyobugagga n'ensula y'abantu naki ebiba birungi nnyo kaakati okuva olwo okugenda nga tukula tweyongera development negenda ng'etandika ekigambo ky'emmwanyi kyatukolera nnyo mu budde obwo kaakati bano ne bakola ki nnaku zino
ne bagiddamu ng'okusinga gundi gwebagira nnyo gwe bagoberera katigo Katikkiro. Mmwanyi terimba, mmwanyi terimba, mmwanyi terimba. Abantu balina emmwanyi. Era kaakati ndowooza olaba obugagga bwe tulina kaakati era balabulira omuntu okunoonya akasente mu ngalo nga tokalaba. Naye kati osanga abantu balina ke balina. Ate kwegamba nga bw'erina sizoni ebbiri, zino ezisooka bwe bazirya ekivubi naye nga bajja kulinda ate sizoni endala ejje. Byali bizimbe kugamba kyenkakasa twalina ebizimbe nga si bya waggulu nnyo era amabaati gaatandika okukola kyekulabika kubanga mu kusooka ndowooza twalina eza ssubi nga ziwera mwamba naye nga tusula bulungi, ensula yaffe yali nnungi, yali ekitiibwa. Kakati bagenze bafuna ssente ne bazimba ennyumba ezannanga ez'amabaati, ez'amategula, amasomero ne gatandika okutijja. Era tulina amasomero muno ogundi mu Masaka mangi nnyo ne gatandika, amalwaliro ne gatandika nga mangi gaawera nnyo. Kyaki ge yazimba nga Dayosezi ge yazimba, kaakati nga lino ery'ekitovu n'amalala bwe gatyo. Kaakati bagenze bakola amalwaliro kumpi buli parish. Si ge mangi, si ye gundi, si ye class eyandibadde ey'amaanyi naye ago babaga bakakoze bagazaddewo, gagenda gakula bukozi. Era ojja kusanga nti buli parish gye tulina balina obudispensary obwo era nga Eklezia y'ebulabirira etambula. Amasomero kaakati senior secondary ezo nazo nnyingi eziri mu Masaka. Kaakati bw'ogattirako n'ebirala. Amakolero politics yagenda n'agaleetaleetamu ekizibuzibu naye abantu bagenze beenunulayo mpola era ndowooza bijja kulabika nga birungi mu maaso gye bujja. Yesu kye mbadde nnyongerezaako, njagala nnyo okuwandiika ku gundi fundamental human rights, negundi ne basic freedoms of man. Kino kyonna ekitawaanya ekitulumye tetufuddeeyo ku human rights ezo. Omuntu akujerega nga bw'ayagala, n'akwalimba nga bw'ayagala, abakolera kye nga bw'ayagala. So ng'ekyo tikirina kigenda kutwala ggwanga. N'olwekyo tukomewo tumanye fundamental rights nga bwe ziri. Ekyo ekitabo nsuubira okukimaliriza mu wiiki eno bakitwale mu press bakikube. Yes.